I had died and then I woke. Listen to Veye. Uliriza. Kati abamu ku mubeda totegeera otandise otegeera kati. Kasita tutuuka ku bitategereka. Listen. Uliriza. When Jesus called Lazarus. Yesu bwe yakoola nti Lazaro. Lwaki twagifunako ku piro? Ate gwe nonifa bulungi, toli mu kufa bulungi. I'm sure. Nkakasiza ddala. Lazarus had a voice saying, Lazarus! Lazaro yawulidde ewezega, Lazaro, come forth. Golokoka jangu vaayo. And Lazarus was like, but I'm dead. Lazaro naye nga ndi mulambo mu. How come I'm hearing? Kijja kitya nga mpulirayo eddoboozi ate nga nafa. My body is getting maggots. Omubiri gwange guvunda gulimu envunyu. Lazarus! Lazaro waaye. Then Lazarus was getting up. Lazaro n'abanga asitukamu. Then the other dead man said, omulambo omulala gwonna gwegwaga dawo gwe dawo dawo. We died. Twafa tuli baafuna de twogera. May I died many years ago? Nze nafa mu byasa biri. Then Lazarus said, Lazaro n'agamba, how come I'm dead? Kijja kitya ndi mulambo ndi mufu? But I hear someone calling Naye me. mpulira ng'omuntu ampita. And he said, if he calls me one more time, Naga bwaddamu n'ampita ogusemba bwe guti. well, I will stand up. Walaaya nja golokoka. Lazarus! Lazaro Stood up. The n'agolokoka. other dead body said, please, Omulambo omulala nga ne kyali wange. come. Dawo. But I hear my name. Naye erinnya eryange lyempulira nti Ronnie. I may be coming from a prostitute family, Nyinza okuba nva mu nnyumba y'abamalaaya. but I hear my name. Naye erinnya mpulira bampita. I may be coming from a poor family, Nyinza okuba nva mu famire enjavu. but I hear my name. Naye mpulira bampita. I may be in a nightclub, Nyinza okuba ndi mu ndongo. but I hear somebody saying, come out! Mpulira nga mpita nti vaayo. Then Lazarus said, if he calls me one more time, Lazaro n'agamba bampita ogusembera ddala bwe guti. I swear I will stand up. Aga Katonda nja kugolokoka. Lazarus! Lazaro He said, you know dead people? n'agamba manyi mirambo bannange. I am going. Nze mbalekyewo. Let other family members stay. Leka abalala basigaleyo mu ntaana zaabwe But abafamire. if Jesus wants you out of that situation, Yesu bw'aba akwagala ove mu mbeera eyo. come out! Vaayo mangu. Pastor Bugembe naye afudde n'azuukira n'afa n'azuukira in response ku bantu abali mu kubeera nga kigamba kiyita bati ekyo mocking, ekyoluzungu kiri mocking, bagezaako okubeera nga bamookinga Aida. So akakozi lwakuba naye ne Pastor Bugembe no naye no si mwangu, omugwako mu time y'amazima gali nti si mwangu. So abasobodde okufuna message ya Pastor Bugembe yati simusobodde okubeera nga mugifuna. However, kigambo ky'Oluganda kinene bannange, bati kigambo kinene. Gwe nawe nayagala music video, kukolera music video, kati ate nkole ki kigambo kigani. Abalegi church aka namba esimu ye wansango oyagala kukolera music video, oyagala okurecording oluyimba mu studio, oba amasomero balina special offer gye mulinga magala ba recording oluyimba lwa audio oba video. Babina graduation mbaga mikolo okwanjula ezensonga nnafu nnyo, namwe balina prom parties oba MDDs ku masomero. Kubeera bukubiza abalegi church ebisigadde obibalekere, sina kyakubakolera.